Ngamaze okuwenja akalulu mu district y'Esserere ne Soroti akwatidde NUP bendera mu kuvuganya ku ky'obukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi neera yasuze Soroti mu hoteri y'emu poliisi gye yamukkiriza okusulamu oluvannyuma lw'okumugaana okulinnya mu kibuga Soroti wakati. N'olwaleero gy'akedde okuva okwolekera district y'e Karachi ne Kabera Maido. Ziri kilomita 78 okuva e Soroti okutuuka e Kabera Maido ate 57 okutuuka e Karachi. Ekyamazima ekibuga Soroti akyenenyeza kuba ne ku luno poliisi n'amagye bizibye buli kakubo akayingirayo abasirikale batuuse n'okugumba mu nsiko. Buli babadde ayitako nga babuukira mangu kabangali zaabwe okukakasa nti agenze agudde ku koolaasi ebimotoka bya poliisi ne bisigala nga bimuwondera. Bw'abadde yakatuuka mu kafo akayitibwa Katine ng'onootera okutuuka mu tawuni ya Tiriri kyokka nga bino bikyali mu Soroti tannamumalako n'asanga abawagizi b'Ataale bejja olw'okumuzibira amakubo ababadde n'ennyonta y'okumulaba n'ayimirira ebbali w'ekkubo okwogerako nabo. Akazindaala abadde akakwanze Vicky Omuwo omukyala akwatidde NUP bendera ku ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Karachi ayogereko mu bantu bano. Kyokka omupoliisi amulumbye n'amukomako nti akyali mu Soroti gy'atalina kubaamu olwaleero. Ne Kyagulanyi mu kumwanukula amujjukiza poliisi yamukoze olunaku lw'eggulo gye yabadde alina okubeera mu butongole. Officer saying in Soroti, but you see, I wish you did not block me tomorrow. I would have spoken to these people yesterday. Abadde ng'ayagala omusirikale ono naye awulire bwe kiruma. Okay, talk to the people 1 minute to proceed. Yalama semeja salosto to boy. $1 parking in Itutu. Amo Vicky, a great man member of parliament, Kalaki. I said to Male China, I said to Male Samotonga, Jelome, why did you Male go? Thank you. But Afande, now that you're telling us that illegally we're supposed to be campaigning in Kalaki, I wish you follow the law like that, but you keep blocking the road even when it's not. Bw'atuuse mu katawuni ka Papai akafa akalimu ab'eggwanga lya Kumaamu n'abateeso twewuunyizza ebigambo by'ennimi z'omu kitundu gy'abijja amangu kuba balamusizza mu nnamusa ya Kumaamu Nyaye ne Emuli Oryai ey'abateeso. Emuli Akolyaye! Emuli Akolyaye! Kumaamu Nyaye! Kumaamu Nyaye! Papai! Itunga Papai! Itunga Papai! Yoga kere! Yonna gy'abadde ayita mu disitulikiti y'e Karachi omukyala Vicky Omuwo nga yamutaputira era ng'amuwa n'akakisa okwesabira akalulu ng'ebigambo kumpi abitontoma ng'abuulira enjiri. But I will tell you, you have talent here. If the people of Chadondo never gave me chance, if Chadondo East never voted for me, you would never know me. So, in all humility, I present to you the woman MP of Kalaki. Kyagulanyi buli lwatafuna kutaataaganyizibwa omulaba ng'akalulu akanoonya n'okubiibyabiibyamu. Mu tawuni y'Otuboy wayongedde okunywereza ensonga y'okulwanira abasirikale abapoliisi n'abasomesa. Itunga Otuboy! Itunga Otuboy! Yoga kere! These are our brothers.
others. Even if they beat us, even if they tear gas us, they are only following orders. They don't believe in what they are doing. So let us vote out that family and we liberate these people. Nene ebyente ze basuubizibwa gavumenti bikomezeddwawo. And I want to tell you that every 5 years Museveni comes here promising you cows. That man is a liar. That man is a liar. Don't listen to him. If Museveni wants to, if what he's saying is true, I want you to tell him to bring the cows before the election. If he does not bring the cows, you know he's a liar. Thank you very much for listening to it. No cow! No cow! No cow! Ayolekedde district ya Kabera Maido yatuuse nga ziweze essaawa 10 ez'olweggulo. Neno ayaniriziddwa enkuyanja y'abantu mu kisaawe ky'essomero lya Kabera Maido Primary School. Kyagulanyi bw'abadde ku kisaawe Kabera Maido abeebazizza olw'okumulaga obuwagizi wakati mu kutiisibwatiisibwa n'ab'ebyokwerinda. Here first and foremost, I'd like to thank you very much for voting for me in 2021. We defeated Museveni here in Kabera Maido. And I also know that there's a place called Olebo. I know that, yes, who comes from Olebo here? I was following very closely, and Museveni got to 0 in Olebo. Abaya bategeezezza nti ayagala nnyo okukendeeza ku nsaasaanya eya gavumenti ku bintu byalaba nti oba oliawo biyinza okuba nga tebigasa nnyo bannayuganda. See as many police patrol cars and soldiers as possible. They have been following me everywhere. Hundreds of police officers and hundreds of soldiers. These people use fuel every day. They get facilitated every day. They are not here to keep security. They are here to intimidate the people and to stop them from listening to my message. But while the government is doing that, our children did exams before without going to school because the teachers were on strike. In a new Uganda, a Uganda that you are going to vote for, the resources of the country are going to be used to improve the lives of our people. Ayongedde okutegeeza beno nti bw'atunuulira Uganda erekeddwa nnyo emabega bw'otunuulira ensi ezigyetoolodde naddala mu byenkulaakulana. Ensonga kwasinzidde nazo aziwadde. Kenya is not very different from Uganda. We have more natural resources than Kenya. Naturally, Uganda is richer than Kenya. But why do Kenya live a better life than Uganda? It is possible to change this. Uganda is the youngest country. We have the youngest population in the world. That is supposed to be an advantage. But we have been kept in a third world because we have leaders that don't love our country. Olunaku lw'enkya Mukama bw'anaaba bukeesezza Kyagulanyi wakwolekera disitulikiti y'e Ngora ne Bukedya gy'agenda okwongera okufeefeeta akalulu. Nze Patrick Ssenyondo, NTV e Kabera Maido. Abaana mwene tulonde bogi tulonde